mukwano. Nokwata omwana wange emimwa n'omutugo obulago n'omwekakatikako ku bakazi abali ku street. Imagine genda mu ddwaliro bakuggyako DNA. Ensi yonna ekakase. Lwaki wabistopinga? Siyina kyensitopinze lwagundi. Kigambye nti kistopinge. Naye nkusabye ku lw'obulungi bw'embeera n'obulamu bw'empitamu n'obulamu bwe tuwangaaliramu n'okutetenkanya kutabulira abo bahasani ababikusombera mu binywa byonna. Olabye obulamu obuli mu ebyo? Olabye obulamu obuli ku njaga? Obulabye olaba amaanyi g'enjaga geego. Nga abaana bange Shima ng'akulaba oyambuka waggulu weegatta ne muganda we nga balaba n'omwana wo Hanaati nga naye alaba. G'omanya ekifaananyi ky'obadde olowooza obadde ogenda mu nzikiza nga bo tebakulaba. Anti kaakati mukwano. Kubanga ali tolina ky'ogenda kumpa, kigenda kumponya kiwundu ku mutima. Ekyo kyokka nkikubulira. Akakayumba k'ogamba okuwa baana bo. Emiliyoni 2 ge baataddewo ngo baguliremu Nisha naye poloti ye. Baganda bange be bagadde tekisoboka. Babuuze bannyoko banze naabasabye ku ssente. Kuba teri muwendo gw'ogenda kumpa gwekanankana Nisha wange. Anti kyenkugambye Hajjati. Kati nze tonyumiza ebyo busimanyi tolina ssente na bizibu byo nabyo sirina kye njagala kuddamu kuwulira kuba byonnyumiza. Teri kizibu kinene ky'olina kusinga ku kizibu kyange kye wantuusizzaako obulamu bwange okufa. Okuggwawo mu duniya muno ngenda kusigala nakyo n'omwana wange. Omukisa jangu naawe ababiri male mukwano tubuula Hajjati wendi wabi kimanyi olina obusungu naawe tewakusanyusa. Wallahi nkimanyi toli musanyufu ku kifo ky'ennyo. Oba nfulumiza ku makya nga ndi mu shooti Hajjati ndi bwereere. Nsula mu abayaaye bali muno. Abayaaye bali muno tulimu abantu 50. We bapama we bafuka. Obulamu bubi maama wange. Jangu twogere. Tompeebuula. Era ojja kunoonya. Kati mbuulira ekintu kimu. Jangu twogere maama w'abaana. Bonna baleke jangu wano oyogere nange. Yanze jangu onsabe wano mukomera mpulume ntuuleko naawe wano twogere nze naawe bantu babiri. Nkwegayiridde sweet jangu. Nonkola bino Hajji bino byonsasuddemu Hajji bino byonsasuddemu n'okola kino omwana wange sobola kukkiriza ennyumba gye wabadde ompa tolina kyoyinza kunkola kisobola kusasula obulumi bw'empitamu tolina kyosobola kumpa kisobola kwerabiza nnaku gye wampisizaamu kye wakoze omwana wange nga Hajjati ayogera ne Hajji ate Hajji ekibi tetwasobodde kufuna kwewozaako okolwa kuba nti Hajjati ojja gamba nti oba ayogera nnyo yabadde ayogera nnyo at the top of her voice n'abeera ng'asobola n'okusinga Hajji mu bigambo mu ddoboozi. Mpulira ekiro nze daddi simuwulirangako ng'abikola. Mami n'ankuba olwi n'aŋŋamba tommanyiira gano amaka sigago ate siga kitaawo. Ebintu byogere nga wembikugambye ate wembikwata ne vidiyo. Kati mami yabaterawo yajja n'essimu ng'abakwata nga ntukwata n'aŋŋamba n'okungamba ajja kungoba mu nju. Olwo yali abayise bameka mu kisenge? Twaliyo babiri. Kwa muwala ye yali yasigaddeyo ku ssomero. Mami n'ankuba oli tommanyiira gano amaka sigago siga kitaawo. Ate n'aŋŋamba nja kugoba mu nnyumba yange. Ate nga ntya wenfulumayo basigenda kuddamu kusoma. Ebyo mbadde nfunira education yange. Naffe ne twogera ngeno watukwata vidiyo. Anti kaakati abalabi baffe akuso TV kye baagala okumanya biki bye yabagamba okwogera era njagala okola reported speech nga bwe yabibagamba bw'oba obinaleetinga nga bwe wabyogera ku vidiyo ezo. Mami yatugamba tugambe legayingira mu kisenge kyaffe. N'agenda katanda ka Nisha n'ayingira neeti ye kati n'amukoonako bw'ati. Nisha waaba tawulira daddi nga mukwatirira ku mabeere kabina n'avinga sexual intercourse. Kati Nisha waayasimula nga daddi akkirira wansi
olumala nga Nisha abivuddeko ebyokwasi nga dadi akomawo waggulu nera Nisha waddamu nga dadi afuluma ekisenge amala akomawo ogwokubiri nga nera akola ekintu kyekimu kayinza namugamba mami ebyo ebintu si bituufu nze sibirabangako nankuba oluyi n'agamba tomanyiiragana amakasi gago ate siga kitaawo nali nja kugoba ne mu nju yange yogera ebintu nga wembikugamba ddala kituufu Hajjati yakuba essimu ku ssomero n'asaba Nisha bamumuweereze lwali lwakumeka era abaana babagoba lwakumeka fees yadde fedda bwe twasomanga batugambanga togambanga mbu bakugobye gamba nti bakutumye ojjukiza omuzadde essomero lyatuma lwakumeka abaana okugenda okujjukiza abazadde fees ne kolo data eveeyo Hajjati bwe yakubira omusomesa yamugamba ddala kituufu yakeefunyisayo emergency mpeereza Nisha abaffe zaali saa meka because we assume nti singa omwana ono anaati ayogera ebyo bamuta ku ssaawa 5 kitegeeza omuwala yatuuka ewaka ono omulala omusobu ku ssaawa 7 oba 6 n'ekintu kubanga bamutumiza bukubirire nti waka eriyo emergency. Njagala okumanya essomero eyo namba gye baakubirako nga Hajjati akubira omusomesa bwe tugenda mu call system ne tufuna call data ddala emboozi eyo yali ebaddewo kontimpereza ku mwana waliwo ekiguddewo ewaka. Ekyo kimu. Essomero lyaddamu okutekinga initiative okumanya maama w'omuzadde atukubidde enteeka eguddeyo emergency ki eguddeyo. Essomero lyaddamu okuba essimu. Headmaster w'essomero yakuba ku simu ng'akubira Hajjati nti Hajjati kiki ekiguddewo tujje tukole ki okujja okulaba omwana waffe because amasomero gakikola ne gakola follow up ku bayizi. Mwana ono anaati eyalabikidde ku lutimbe lwa Soroti n'amaana alabikira ku interview ya mukwano gwange Faruk Sakozi Gospel Live. Police mwamukutte ne mumuggyako statement. Omuwala ono alina ebigambo byayogedde yagambye nti okuli bwe bakabedde mbu Nisha baali bamusobyako emirundi miyitirivu. Omuwala yagambye nti Nisha nti Hajjati alina abaali bamubanja $600. $600 ndowooza si sente nyingi nnyo. Si sente nyingi ku bugagga bwa Hajjati. $10, $600, milioni tezisukka 15. Tezisukka 15. Kakati bana ono mwala bye yayogedde abali babanja Hajjati ne bawambamu omwana ono be baliwa. Poliisi mwabanoonyezaako okubakwata nabo okubekebejja ddala kituufu baali babanja Hajjati era mu kubanja Hajjati ne bawambamu omwana ye abaffe bawamba omwana apeyinga ebbanja lya maama waabwe nga bamwebakako. Ye lwaki tebebaka ku gwe baali babanja Hajjati ne bebaka ku muwala? Temulaba nti awo waliwo ekitagatta. Omwala atuga nti bawamba omwana ono baali bamusobyako dda abasajja bawamba omwana ono mbu ate Hajji yasasula essente ezo naye ng'ate mbu baali babanja Hajjati. Omwana oyo abasajja bayogerako twabanoonyezaako okubakwata era tubabuuza ekyabawambisa omwana bamuwamba ddi bamuwambira wa. Ye omwana twamufunya atubuulira ekyo ono kyayogera munne kituufu waliwo abasajja abakuwamba kubanga nawe tusobola okugjaho either obutuufu oba obulimba. Sizaako nnyo era ne mbabuuza mbebaza emirimu gye busobola kubanga mukola mwebale nnyo bannaffe mwebale ddala abatugoberera nga musinza mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Muli bantu balungi nnyo. Social media ekutte akati ensonga za Hajjati Zuura ne muwala we Anaati ne muwala we era still Nisha wamu ne Hajji ali mu mbuga ali mu kkomera essaawa zino. Tetumanya ani mutuufu, tetumanya ani Alimba, naye buli omu akyogeddeko okusinza mu ngeri byalowooza, okusinza ku kyalowooza ki kyennyini ekiyinza okuba nga kyekituufu. Kale nange njagala mbabuulire kyendowooza okuba nti kyekituufu
kubanga ensonga zino bw'oba ozitunuulidde ng'ozeekennenyezza mulimu elements eziraga nti story eno ntuufu ate mulimu ne elements eziraga nti story eno erimu obukyamu bungi. Kakati bw'oba otunuulidde ebintu byonna nga bitambula, njagala okutegeeza nti ebintu bingi bisobola okubaawo. Era Hajji asobola okuba nga mukyamu nga yasobya ku muwala, oba Hajji asobola okuba nga mutuufu nga teyasobya ku muwala nga Hajjati amuwaayiriza kituufu ng'ayagala bya bugagga. Ng'abantu bwe bagamba naddala abali ku ttiimu ya Hajji oba abali ku ttiimu ku side eya Hajji. Kale musubscribinge, mulikinge, ate era no commentinga mu commentinge, obulamu butunyumire, embeera esobola okuba nga ate etambulira nga bwe twabibala, ebintu bisobola okuba nga bitambula. Ndiko eno story eno ngikoledde eno mu nnimiro zange, ngikoledde eno mu nnimiro, leero njagadde ntuleke eno mu kalitunsi wange, ebintu bisobola okuba nga wembirabira. Bw'otunuulira Hajjati byayogera, Hajjati alinga omutuufu, era oyinza obutamuwakanya ng'ogamba kituufu Hajji aleka yasobya ku muwala w'omukazi ono. Naye ate buddamu ne weetegereza olabange akatami ngenda kuterako audio nga Hajjati ayogera ne Hajji. Hajji nonkola bino, Hajji bino byonsasuddemu, Hajji bino byonsasuddemu, nokola kino omwana wange sobola kukkiriza ennyumba gye wabadde ompa, tolina kyoyinza kunkola kisobola kusasula obulumi bwe mpitamu, tolina kyosobola kumpa kisobola kwerabiza nnaku gye wampisizaamu kye wakoze omwana wange. Nga Hajjati ayogera ne Hajji. Ate Hajji ekibi tetwasobodde kufuna kwewozaako okwo lwakuba nti Hajjati ojja gamba nti oba ayogera nnyo yabadde ayogera nnyo at the top of her voice, n'abeera ng'asobola n'okusinga Hajji mu bigambo, mu ddoboozi, era tetwawulidde bulungi nnyo Hajji byabadde ayogera. Kyokka tewaliwo audio mutwadde Hajji nga naye yeewozaako ng'agamba nze siyingira mu kisenge ky'abaana, nze ondayeko mu kisenge ky'abaana, nze bwe mba ngenze mu kisenge ky'abaana mbayita kusaala, anaati muzuuke musaale, nze sisalira mu ddiiro, nsalira mu kisenge. Hajji ng'alinga omutuufu ate ng'ayogera mukakkamu nnyo ng'ate ayogera mpola mpola. Naye ne tulema okutegeera, tetwafunye budde mu audio eyo, tetulina bye twawulidde Hajji nga yeewozaako okwewozaako okutuufu nti ze sisobyanga ku muwalawo, kubanga ye topic of discussion. Hajji ati alumiriza Hajji Alimba obanga bituufu, kubanga newankubadde nga biri bito waliwo ensonga ezimu ezitera okubaawo. Kankikulage mu bulamu eri abantu abalina amannya gaabwe, ng'ekyamazima waliwo ekintu ekizze mu bulamu bwe nga n'atya olw'erinnya lye nakkiriza kimukolebweko, kiyitewo kigende kireme kubeera nnyo mu midiya oba olwawo nakumuswaza na linnya lye. For example, mbadde nga ndaba nnyo abasajja nga osanze omukazi kukuba akutwalako, akusaba omutwaleko n'omutwala, omukazi oliyingira emmotoka yo n'atandika okwekalizaamu, nsasula ssente zange, wansobezaako, nasuze naawe, wansuzeeko ekiro kyonna, kati oyagala kunsuula wano, ngenda kukuba enduulu, mpa ssente. Eri abasajja abamu n'agamba ngenda kuswala, ndi wa kitiibwa, ndi wa linnya, banampulira nga nze no, oyagala ssente meka, n'amuwa ssente amwesonyiwa n'agenda. Naye ng'akimanyi tannabirako na mukazi oyo amulonza okukuba ng'amutwalako. Waliwo ebintu bwe biti ebijja n'ogamba kale bakuwe ssente z'oyagala ogende bikomaawo. So tugambe nti Hajjati atadde ku Hajji ekinyiga, Hajji akkirize bukkiriza ne waba omusango yaguzza ne waba teyaguzza, akkirize bukkiriza abafu ayagala kusibya Hajji nga Hajji y'obulamu bwe bwonna abeere mu kkomera, oba kubanga kakati tukitegedde nti Hajji musibe. Kati Hajji bw'anaaba musibe, Hajjati gy'erinaaba essanyu lye gy'emirembe gye nga Hajji musibe. Bw'otunuulira ebyo byonna byonna oyinza okugamba nti bino biyinza kubeera bitya ebituufu, biyinza kubeera bitya ebituufu. Kale n'olemwa okugenda n'ekituufu, naye nze ndowooza bwe nti waliwo ebirina okusooka okukolebwa public okukkiriza obulungi emboozi. N'omanyi osobola okuleeta emboozi public n'egigaana,
oba ensi neegaana okukkiriza mu byoyogera. Waliwo omusumba ali eyo mu tawuni ali eyo ku Lwentebe. Yakeera ku makya n'agamba bodyguard omukadde w'ekkanisa omusirikale bamukubye amasasi afudde nze mponyeewo. Nange gankutte amasasi 3 malambirira batukubye amasasi 15 nze 3 ge gankutte. Abantu bayinza okukkiriza kyokka ebyaddamu okubaawo byaleetera abantu okuwakanya emboozi y'omusumba. Na buli kati teri yakkiriza era teri alikkiriza musumba nti yali mutuufu era omusumba bakimuteekako nti yatta omukuumi we. Lwangeri gye yapanga mu story buli wonoopanga story ku bulimba ne weeba ntuufu ne kasooteka mu layini ey'obulimba ensi tegenda kukkiriza ensi ejja kulowooza kituufu olimba. Omusumba gwenkunyumiza gwe mbadde mbagambako nti yagamba batukubye amasasi naye enkeera ne bamulaba ng'agenza okuziika ayambadde munda ka t-shirt ka white ayambaddeko esaati endala ayeeko ekkooti akakooti ka fitting ebiwundu by'amasasi ge bakubye ekiro oyinza okwambala engoye ezo zonna ate basinga kale yambala ekkanzu n'abeera ng'ali bw'ati twandigambye munda biwundu biyitirivu naye yali mu ka t-shirt munda akasooka kali ka vest ayeeko esaati ayeeko ekkooti fitting atudde mu mmotoka emuvuzi okuva kuno paka eyo mu byalo gye baaziika bannange bakuba masasi bakuba mayinja. Abantu bagenda okuddamu okutunenkera nvuze nagoba nengoba kubatemu nembatuusawa nga musumba bw'atyo bw'ayogera n'amaliza nga atulaga emmotoka gye bakuba masasi bannange n'okwata ejjinja lino n'okuba endabirwamu y'emmotoka emmotoka eyiikayika bweti ejjamu ebisazesaze ebikutusekutuse bwe biti okitegedde naye ey'omusumba yalimu butuli bwe buti tip 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 nga bulinga buduriiru nga bulinga drill zino ezidrillinga bano ba plumbers n'abamasanze bazikosa okubomola mu bisenge nga bye birimu. So abantu ne bagamba nti omusumba alimba yali alina kyamanyi ku lufa kwane kwa bodyguard oba omusumba munne oba whatever it is. So ne Hajjati byobala byonna oba byonyumya byonna oyinza okubeera omutuufu naye kavu n'oteeka mu layini enfere layini enkyamu public awetandikira okujajinga nti naye Hajjati waliko olimba. Waawano wengenda okugamba abanoonyereza mwenna Hajjati mu mboozi ye ng'anyuma ne Ruth yagamba omuwala bamugoba fees n'ajja ewaka omuwala ne yansanga ndi ku simu njoga ne Hajji mugamba ave ku biragalalagala. Omwana ngamba mami kankunyumize n'ekirala kyowali tomanyi ekiri mu nnyumba muno Hajji akozesezza Nisha emirundi egiwerako. Hajjati n'abuuka enswa n'agujjayo essimu mangu nnyo n'akuba ku ssomero tiriritiririri halo nze Hajjati Zuura maama wa Nisha nsaba kumpeerezako ku Nisha oyo waliwo emergency ewaka. Kakati okunoonyereza kwanditandikidde awo ddala kituufu Hajjati yakuba essimu ku ssomero n'asaba Nisha bamumuweereze lwali lwakumeka era abaana babagoba lwakumeka fees yadde fedda bwe twasomanga batugambanga togambanga mbu bakugobye gamba nti bakutumye ojjukiza omuzadde. Essomero lyatuma lwakumeka abaana okugenda okujjukiza abazadde fees ne kolo data eveeyo. Hajjati bwe yakubira omusomesa yamugamba ddala kituufu ekeefunyisayo emergency mpeereza Nisha abaffe zaali ssaawa meka because we assume nti singa omwana ono anaati ayogera ebyo bamuta ku ssaawa 5 kitegeeza omuwala yatuuka ewaka ono omulala omusobu ku ssaawa 7 oba 6 n'ekintu kubanga bamutumiza bukubirire nti waka eriyo emergency. Njagala okumanya essomero eyo enamba gye baakubirako nga Hajjati akubira omusomesa bwe tugenda mu call system ne tufuna call data ddala emboozi eyo yali ebaddewo kontimpereza ku mwana waliwo ekiguddewo ewaka. Ekyo kimu. Essomero lyaddamu okuteekinga initiative okumanya maama w'omuzadde atukubidde enteeka eguddeyo emergency kyeguddeyo. Essomero lyaddamu okuba essimu headmaster w'essomero yakuba ku simu ng'akubira Hajjati nti Hajjati kiki ekiguddewo tujje tukole ki okujja okulaba omwana waffe because amasomero gakikola ne gakola follow up ku bayizi. Eyo emboozi tugyetaaga awo ba munfuna bulungi. Hajjati agamba nti baweereza Nisha n'akwata Nisha n'asooka amuddusa mu ddwaliro lya Doctors Clinic tugende mu ddwaliro
bamweta saameka makola tests ki newankubadde kale liyinza okubeera obulimba ebyamalwaliro obimanyi asobola okugamba nti twamuyita jje twamujjanjaba twamukolako test nsanga bamusobizaako kino nakiri bilinga ebya polisi bakugamba omusawo wa polisi ono ova eno ng'olina kesi nti otakubya oluyi ne bagamba ogenda ali ofuna ebbaluwa y'omusawo wa polisi omugamba nti bankubya oluyi nenjiika amannya gonna gy'oba wandiikamu n'akiwandiika n'ojja ne mufusiba omuntu nga mwagala okumubbako essente ekitali kituufu kati ekyo ekyeddwaliro kiyinza okireka naye tutandike ne bino essimu Hajjati gyakuba ng'akubira omukulu w'essomero oba omusomesa yenna then n'essomero response yaabwe yaliwa bwe babaga nti ekegudde emergency ku muyizi wammwe essomero muvaayo ne mumanya omuyizi waffe abadde kimukuba amasimu nammwe twagala kuwulira ku masimu ago nga gakubwa ekyo nkivuddeko ekiwala kino ekito kyana nti ekyavuddeyo ne kigamba Hajjati yankakambye ogere byayogera mu katambi akasooka biyinza okuba nga bye bituufu compared ku bino ebirala bw'oba weetegereza facial expression eneeyanjula n'endabika y'omuntu n'engeri gy'ayogeramu ebigambo kubanga tetukkiriza nti yayise munnamawulire wa Salt okujja okumukolako interview ani yayise munnamawulire wa Salt n'atuuzaamu omwana ne bamukolako question number babadde babalaki bituufu si bituufu munnamawulire wa Salt okwogera n'omuwala ono namuteekawo ne open natamulagana n'ekifaananyi n'akiragayo kale ekyo tuyinza okuga nti professionalism bakyerabidde naye nti abaakubidde Salt ne basaba ejje ekole okumuwala ono shon number babadde babalaki omuwala ono agamba nti mu katambi kano ak'okubiri ke twalabye agamba nti nasalawo njogera ebigambo kubanga Hajjati yali abintadde mu buteesi ate nali ntya nga njagala okusoma kubanga Hajjati yampeerera netunuulira omutwe guno omukalu gwe muwala gwe kubanga Hajjati mu mboozi ze yatugambye nti omuwala oyo yava muwala wa Hajji azaalibwa mu maka gali agoli omukyala wabula nti alina emize gye yalinga akola ku masomero ne bamugoba Hajjati n'agaasigina kuddamu oyo kumuweerera mbu Hajjati zuula n'amugamba mwana ajje wano ewange Hajjati n'amunoonyeza ekifo n'amutwala ku ssomero ewasomera abaana ababe n'akubira Hajji ng'ali e Sudaani nti ono nze munfundire ekifo asoma wano ali abaana bange kati mbu yayogera byayogera kubanga Hajjati yabimuteekamu olw'okusobola okusigala ng'asoma kakati kankubuuze muwala gwe bwe wabyogedde n'okyusa n'ogamba nti Hajjati yabiŋŋamba mbyogere kati osoma bwe wamaze n'okyukira Hajjati n'ogamba nti ebigambo byonayogera byali byabulimba mu katambi ke mwalabye Hajjati yali antaddemu biteeke nali ntya nga njagala okusigala nga nsoma kubanga yampeerera kati owabyogedde n'oyogera ebyo kati osoma oba kati yali akyakuweerera fees tugenda kutuuka ku kituufu tujja kutuuka ku kituufu Hajjati mu interview ye gy'abadde ayogera ng'alaga nti nno ng'alaga nti ng'anyumya obutambi buli ng'anyumya ne musajja nonkola ekyo ate omusajja agamba naye mu katambi akake ate naye agamba byonna byenkukoledde ndabiridde abaana bo boto bonsasudde tayogera ku kintu nti oba nsonyiwa nasobya ku mwana we agamba kimuze singira musenge ky'abaana nere wasembayo okumpalabula omwana yakeera kumakya kujja kunsaba sente za trip kati ani awo alimba ani who is fooling who ani alimba waliwo yambuuzizza nti kana akasaati ka kirabu kinga takamanyi kale kambaddemu mwenna abadde babuuza akasaati kano ka kirabu bagiyita Kampala Queens bannabakyala ba Kampala Queens kirabu ya mupiira esamba abaana abawala abasamba omupiira ogw'ebigere football ng'esambira mu liigi y'ababinywera eya FIFA Women's Super League mu Kampala wano mu ggwanga wano era nga amaka gaffe tukyaliza empiira gyaffe erugogo ku Philip Omondi Stadium kale bw'ofunangayo akadde oyitayo okonolaba ku mipiira abaana bano abawala mwebali bakuba omupiira muyitirivu nnyo balungi nnyo basamba omupiira omunyuvu kale toddamu kuzimba mu Kampala nga towagira Kampala Queens era ebyo ebibozibozi bye mubeereeyo nga towagira Kampala Queens tosande kubanga ozimba mu kibuga kakati naawe kati bwoba towagira Kampala Queens kati owagira ki nedda kambuulira kati owagira ki nga towagira Kampala Queens mbuulira
toti angamba nga towagira Kampala Queens obeera owagira ki kubanga Kampala Queens ze club gyogenda okuwagira ekujjeko stress club gyogenda okuwagira ofune ku lubuto nga luno club gyogenda okuwagira oddeeka ng'oli musanyufu oddemu ogendeeko osinkana ebizibu byewaka eby'omukyala n'abaana nga gomaze okulaba omupiira osanyuse okitegedde ng'osanyuse kubanga ofunye essanyu lya Kampala Queens kale nze mbazigiridde abatannaba kubanga mugiwagira muginoonyeeko bagita Kampala Queens baana bawala basamba kilabu nyingi nga olaba nti oli yaŋŋamba nti kampani ezitunda amazzi nyingi naye waliwo amazzi ge banywa waliwo oli amazzi gakwata n'anywa kali ne kilabu nyingi naye waliyo kilabu nkugambye kilabu esamba omupiira gw'abaana abawala ng'ate football bagita Kampala Queens ekyo nkivuddeko bambala bwe bati usanga akajozi kali bwe kati omanya nti oli ku Kampala Queens kakati ndi ku nsonga za Hajji ne Hajjati bw'otunuulira Hajjati ebigambo babadde bamuwa ennyumba baani abaatudde okumuwa ennyumba babadde bagimuwa ku ki bakkiriza nti muganda bwe yasobola ku mwana oba nedda eyo nayo nsonga yeetaaga okuba nga yeetegerezebwa babadde bamuwa ennyumba ebintu bino abiveemu abijje mu mawulire oba kubanga kisoboka okuba nga baalabye nga bigenda okuswaza famire obusiraamu n'ebirala naye nga kyo kino obusiraamu bwamaze dde okireka ku ttaka anti abasiraamu mwe muwasa abakazi abangi kakati kowulira ettalobolo n'ettembere obujulizi obulala polisi katubayambe manyi mutwala nnyo obudde bungi okukola research ku bintu ebiba biriwo n'okola okunoonyereza ne muva with a conclusive statement ne mugamba kino kyetuzudde omuwala ono anaati eyalabikidde ku lutimbe lwa Soroti n'amaana alabikira ku interview ya mukwano gwange Faruk Sakozi Gospel Live polisi mwamukutte ne mumuggyako statement omuwala ono alina ebigambo byayogedde yagambye nti okuliye bwe bakebedde mbu Nisha baali bamusobyako emirundi miitirivu omuwala yagambye nti Nisha nti Hajjati alina abaali bamubanja $600 $600 ndowooza si sente nyingi nnyo si sente nyingi ku bugagga bwa Hajjati $10 $600 milioni tezisukka 15 kakati bana ono muwala bye yayogedde abaali babanja Hajjati ne bawambamu omwana ono be baliwa polisi mwabanoonyezaako okubakwata nabo okubekebejja ddala kituufu baali babanja Hajjati era mu kubanja Hajjati ne bawambamu omwana ye abaffe bawamba omwana apeyinga ebbanja lya maama waabwe nga bamwebakako ye lwaki tebebaka ku gwe baali babanja Hajjati ne bebaka ku muwala temulaba nti awo waliwo ekitagatta omwala atuga nti bawamba omwana ono baali bamusobyako dda abasajja bawamba omwana ono mbu ate Hajji yasasula essente ezo naye ng'ate mbu baali babanja Hajjati omwana oyo abasajja bayogerako twabanoonyezaako okubakwata era tubabuuze ekyabawambisa omwana bamuwamba ddi bamuwambira wa ye omwana twamufunye atubuulira ekyono kyayogera munne kituufu waliwo abasajja abakuwamba kubanga nawe tusobola okugjaho either obutuufu oba obulimba bakuwamba bakuwambira wa bwe bakutwala gye bakutwala bakukolako ki bakukozesa ki tumanyi tukwate abasajja bano tubabuuze bwe mwamukwata mwamukolako ki mwali bameka tumanye oba bigatta oba tebigatta abawala abasula mu kisenge akina Nisha akina Anati akina n'oyo muwala gwe bagamba mukulu alina emyaka 18 n'asemberayo paka omuto w'emyaka 9 polisi mwabakozeeko statement buli omu ng'akubuulira kyamanyi ebitekinga place mu nnyumba eno because ojja kwesanga nga buli omu kyakuwa kirala ng'era bw'onooba weetegerezza ekyamazima nga information eva mu maka gano ndala ekyo twakitunuulidde abaana bano buli omu balina information yiye
tusobola okufuna obujulizi okuvaawo awo tujotegera nti Hajjati Alimba oba Hajjati mutuufu. Ngeze ku nsonga ya Ruth Kalibala. Mu kusooka up top boss muna Uganda TikTok abeeredde e Dubai yatugamba nti bamukubira essimu ng'ayagala nga bayagala okumuwa omulimu ogwo akube Hajji. Naye n'agamba mpe ku namba ya Hajji njogereko naye bwe yayogera ne Hajji mbu Hajji n'amugamba nze ebintu bikoye Hajjati mukoye akole kati kyasalawo kyayagala kyabaakola nze sikyalina kyenza mabega Hajjati akoze buli kimu ekisoboka okunyonoona. Up top boss n'agamba nti Hajji yasoundinganga omutuufu era teyakola ki yamuleka teyagikola story. Deni negenda ku Ruth Kalibala awo tubuuliza Ruth Kalibala story n'ogifuna otya? Wajifunanga business Hajjati yakukubira n'agamba nkuwa mulimu jangu gumpisizeewa? Wajikolanga human right activist nti olwanira ddembe ly'abakyalo oba eddembe lya mwana omuwala? Wajikolanga waliwo agikutuusizaako mu stories zino anamawule tulina kye bayita source, tulina kye bayita lead. Source ya story omuntu akuwadde source akugamba story eriweti ne story ngendo batera wano omukyala yali akola ku sanyu bebizo bamugoba nga afunyako akakamukenenya naye yagimpadde mukwano gwange nazanyanga ne film mu kibiina ekimu naye yaŋŋambye maama we era nakoze interview nga bombi we balinga yampadde story n'omukyala. Kakati gwe Hajjati ani amuconnectingako kyekyokusatu. Police ne kooti etuyambe producing call data ya Ruth Kalibala n'omukyalo ono Hajjati Zura bayogera ki ku simu nga amusaba okukola interview eno. Yali amugamba nti nina omulimu gwe njagala onkolere nja kuwa ssente, nina obulumi bwe mpitamu omuwala wange bamusobyako njagala onnyambe. Ruth ye yakubira omukazi nti nawulidde olina ebizibu by'oyitaayitamu njagala kumpa ku side of the story because tubikola bulijjo. Ani yakubira ani? Era bayogera ku mbuzi ki mu simu yasooka batuuka okusinkana okola interview eyo. Abaffe abaavuddeyo simanyi Hajji kintu gye basooka Hajjati yasooka okufumbirwa simanyi ne Hajji ow'omundeeba bye mwogera ani abiinako obukakafu. Waliwo gwe bagambye nti yazza Hajji mu kyalo kintu mu kyalo yamwavuwaza n'amuzza ku zero then afuna Hajji ow'omundeeba naye n'amwavuwaza. Ani abateekamu ssente bye mwogera ani abiinako obujulizi? Abo baavuddeyo ne beeyogerera ow'omundeeba ne kintu baavuddeyo ne beeyogerera. Bannange story eyinza okubeera entuufu naye lwakuba nti nno omukazi ono byazeemu mulimu layini z'obulimba mu story ya Hajjati kyekiyinza okugigaana okubeera entuufu nga bwe mbagambye ku musumba oli ow'entebe yafera yanyumya ebiboozi bye eby'omuntu we yafa naye ng'ate birimu layini ezitagatta ekyayita abantu okumujjajinga nti musumba alimba. Hajjati bw'obanga oli mutuufu ddala kubanga ye Hajjati akyalemedde ku kyeyalemeddeko agamba omwana wange baamusobyako. Ate ne ediyo gye tulina audio ng'eyogera ddala ng'agamba Hajji n'onkola kino Hajji n'okikola ku mwana wange. Abaffe bwe kiba kituufu abawala 15 abali mu kisenge nabo batubuulire ddala baabiraba lwaki story etambula ku Anaati na Nisha ate ne Nisha gwe tunaba kubanga tulaba. Hajji ayinza okuba nga baamusiba nga bwereere nga Hajji ayagala abireke ngaloza bijja kukomaawo. Ennaku z'omukiraba omuntu asobola okugamba olwa status yo omulimu gw'okola gy'obeera n'abantu abakulinaanye n'ogamba ekintu kigina kunswaza kankireke ayagala sente mekondeke abantu babikola n'akuwa sente zoyagala oneesonyiwe. Tulabako abasajja bujja otwalako abakyala babikola ennaku zino omukyala nkuyimiriza n'agamba nsaba kuntwalako omuteeka motoka omutwale olumala oyingira mpa sente zange weebase nange nabadde naawe ekiro kakati toyagala kunsasula weyakunga bamalokayo ngenda kukubira endulu. Eri abasajja abamu n'agamba oyagala sente mmeka ng'alaba agenda kuswala abantu ababajja okusooka bagenda kujja n'obusimu bafiriminge bu video kirowoozebwe nti nooba oli awo
omusajja mutuufu omukazi mutuufu yasobeza yebase ku mukazi ono tiyamusasudde omusajja nakwata sente nazikuwa ogende naye nga si kituufu Hajji yakkiriza bukkiriza ne bamusiba vagalanda nga teyazza musango abaffe yaguzza naye nga yalemeddwa okwewozaako kesi bwe yatuuka e Kajjansi statement eyasooka CID w'e Kajjansi polisi CID w'e Kajjansi statement gye wasooka okukola ku bantu banongeze polisi abasinga mwongere okudiginga story eno kubanga story eno okwera kwesanga mulimu ebitongole bingi ebigyetaddemu n'obulimba bwayo n'obutofu bwayo n'obulimba bwayo nga n'ebitongole ebimu polisi n'ebirala nga balimba oba nga batuufu Hajji lwaki wabadde owaayo ennyumba yo era lwaki ono omuwala Nisha babadde bamu milioni 2 Hajjati zayogerako ne mu audio yayogana lwaki wali omuyita mu komera nkugambye so kubanga ali amuyita bikomaawo nga yitagala kusibwa naye ate waliwo okubanga wali omuyita okompasetinge kuba Hajjati agamba tolina kyoyinza kunsasula kigenda kujjawo bulumi bwe nnina nakyo wakoze ku mwana wange oyo ye mwana yekka gwe nnina omulamu bali abalala bamanyi balwadde ba sikosel. Is it true that Hajji wasobya ku mwalo ono? Byonna biri point blank naye nze mbawadde waawo okunoonyereza okutuuka ku kituufu ky'omusango guno. Hajjati yamaliriza agenze ba minisita Balamu agamba nti Hajjati Balamu nyamba minisita nyamba ze nyumba abafamile batudde abafamile mwatuula nga musazeewo Hajjati mumwe sente n'ennyumba ye Munyanga lwaki njagala okubajjukiza nti Biva Organic musawo yekka ajjanjaba endwadde ezisumbwa bannayuganda ndwadde toyina appetite oyina ekikeeto oyina ulcers oyina hernia oyina prostate oyina fibroids mu bakyala tofuna lubuto oba tofuna mbuto ofuna embuto zivaamu oyina omusujja ogwo ogw'omu lubuto gwe bayita nabuguma ogujjamu embuto ogenda mu nsonga ofuna okulumizibwa okw'amaanyi n'okaaba bukaabi kumpi kubula kutwala ku kitanda oyina ensonga bw'ozigendamu bw'oziddamu mwezi tegunnagwa kati n'oziddamu oyina hormone imbalance nja kuzigirira omuntu omu ye Dr. Senjobe Richard wa Biva Organic akoze ku bantu bangi nnyo genda naawe abeere nga akujjanjaba osobola okuba nga ate otereera ebyo bintu bibaddewo mu ndwadde zibaddewo nga zibonyaabonya abantu naye bw'oba ogenzeyo wa Dr. Senjobe ajja kuba nga ate asobola okujjanjaba kubanga bangi basobodde okuba nga atajjanjaba era ne basobola okuba nga bawona. Dr. Senjobe asangibwa Mengo opposite Masengere oba kkooti y'Emengo w'ekikubo ekikyamaawo waliwo abakyala abatunda omwenge omuganda okwata ekyo ekikubo maaso ekizibu ojjaba okiraba kiriko langi zaffe eza kiragala ne coffee brown n'okugamba ogwennyo nti Biva Organic. bw'oba oli mutundu bye Masaka tojje Masaka gyali Mbalala gyali naawe ali Luweera ali Kasanaawo ate era naawe ali ku bitundu by'Ejjinja ojja kumusanga awo Market Street Ejjinja waali ne Iganga nayo ate ne Lugazi Dr. Senjobe alinayo branch eza Biva Organic genda biringa ate munange akujjanjaba osobola okuba nga ate owona bulungi nnyo nyini ddala. Ngenza maaso obudde lwakotandisa okuba nga bukwatirira wano wendi naye ensonga za Hajjati zirimu tolobolo mungi nnyo zetaaga okuba nga zegenderezebwa. Minisita Balamu ng'oziyingiramu olina okubeera omwegendereze nnyo. Hajjati tetumanyi obanga mutuufu balimba bina bino ebyogera nze sijja kubigendamu manya abubbi manya yabbe ewagundi nabbe ewagundi ebyo mwe mubimanyi nze ndi ku kyamwana ensonga ekwatagana ku mwana awo wosaagala kubanga ate njiwa obudde bwonna okubeera nti nsirika ensonga ekwatagana ku mwana Hajjati zuula kubanga eno story egenda kubanga yeyongerayo era bintu bije bigenda okubanga ate bi happeninga mu mbeera eyo kwegamba nti ogenda kutunuulira nga ekyamazima olina ebintu bitasobola kubanga ate obuusa amaaso newankubadde nga bituufu obanga si bituufu Yadde nti nange kinadde tinjagala okubuwa nga mbooza Hajjati wasazeewo okusiba omusajja ono kiki kyennyini ekyo kyewadde okubanga ate ogendera kubanga oyinza okusalawo okusiba omusajja ate n'abaana nobateeka mu mbeera ey'okubonaabona nga tebalina taata ali mu kopera kubanga omusango gwa reepu myaka simanyi 7 nga tonnawoza then neegiddako awo
miyitirivu abaana bagambye ono Hajji ali myaka 55 alivaayo nga wa myaka emeka so byonna bizibu naye munzikire wano olw'obudde tujja kubanga ate tuddamu okutandikira wennyini ku mboozi emu eno ngenda kubanga ndeeta abakugu ab'enjawulo tuddemu okubanga twekenneenya programu eno emboozi ya Hajjati mpaka natuuka ku mazima naye nga nze sijja kusalira Hajjati musango ate era sijja kusalira Hajji musango however nja kubeera nga nsigala nkyali ku saidi ya Hajjati yadde abasinga obungi bagenze ku saidi ya Hajji naye nze nja kusigala nga ndi ku saidi ya Hajjati mpaka amazima lwe ganaavire ddala amatuufu Hajjati bubyayogera yadde story erimuko amakoona ate Hajjati ayinza okuba nga mutuufu munzikirize mpunzikira wano njagala okubasaba okusubscribinga okulayikinga wepo n'okubanga ate mu commentinga ku mboozi zonna zetuteeka ku programu eno mukama abakuume mwebale nnyo mbaddira mweraba